ujja kuba butono nti no ku milioni 2 kale tugambe nti singa oba osasuddeko let us say what 10% ogenda kusasula millions 2 naye oba omaze okusecuringa property eye millions 10 awo kimakinga sense naye okugenda loan ogitwale 100% please don't awo ekya investment ogenda kuba ato kirinnyemu ekirala omuntu totwalanga loan mumpulirize bulungi totwalanga loan ng'ogenda kutandika business mpya totwala loan ng'ogenda kutandika business mpya ekisookera ddala businesses zirimu okugezesa naye ye interest agira ku loan taliimu kugezesa ye baba akugambye nti n'ogenda tuwa akakadde kamu oba akakadde kamu kitundu kitegeeza nti ekyo mwamaze dda okukiragaanako mukiteese ku lupapula please don't take a loan era bw'owulira ng'omuntu yenna akwintayisinga mu kino manya nti oli ku buzibu eyo looni giveeko gyesonyiwe kati mulimu abantu already abalina business zaabwe nga zaflourishinga dda akoze alinawo ka branch ke kabadde yatandiseemu naye nga akagezeseza akalaba nako kagenda kukola yeetaagamu ko obusente obusobola okukavujirira ayagala kulongoosa kifo atandika okukola reasonably n'ali mugambye nti omuntu oyo ali okay kuba already alinayo branch ye eri ate ne wana amaze okugezesaako wano kakinooti akantu kenjagala onootingewo nkugambe nti yagezezzaako kati ayagala kulongoosa kifo bw'aba yagituusewo ng'ekifo kyabadde kitono ayagala kukigaziya oba kukyongeramuuko ku bintu awo that is okay jjukira omuntu ono amaze okiraba nti kikola naye abulamuuko bubuzi kasente abulako obubuzi stock ate alina ne backup eyawali ewasooka nkwewaza nnyo okugamba nti nno otwala loan ng'otandika butandisi uncertainties ezo abantu wano abantu babituuseemu bangi nnyo wano e Kampala ekizibu kye bafuna buli lwe bagenda okubanga bagenda okwewola banka kye zisooka okubakola kubagamba nti nno genda wali ewa loan advisor agenda kukuyitiramu you see omuntu oli bw'aba akola byakola agenda kubikola si kululwo talina interest yo Newton yabagamba nti buli lwogenda n'oyingira mu banka ng'oli bw'omu ng'omuntu nti okimye looni eyo looni already ebeera nfu olina kubanga wabisoma nnyo bo bwe batuuka era ojja okyegendereze tewaliiwo agenda kuwa looni nga si kavubuka nga kafaanana bulungi oba nga si kawala nga kafaanana bulungi naye bwe batuuka okugibanja teri kavubuka kafaanana bulungi oba kawala kafaanana bulungi kaali kazikimye buli obulungi babuteekawo kukwata psychologically bakujje ku tuning haji bw'ayingirayo nga bakuseetinga kasaala nga kajja kayambadde kati bwekeesesaasesa ne kasooka katandika obbi kugira olumu n'obwongo bwo ne buvaako nga tokyategeera na bulungi gentleman toyagala nnyo kuyiwa buyinja kimubiri okkiriza that should be okay nga bakwata nga bakuteekayo MTN yabateganga wano obuwala ne bwambala yero ne butintinga nako ku nviiri mwatuukanga eyo airtime nga mugula wa mitwalo 3 naye nga mwakimye wa 5 banandaba batyanga nzijayo 5 sente zo kasita otatandika gwe kuzirabirira gwe nga muntu financially kubanga otegeera bino ebintu n'olowooza omuntu omulala akutegeerere those are the mistakes you make and it's reality omusajja okutuuka ali ng'ogenza okukima looni kyangu nnyo okukola ensobi lwakuba bakuteze muwala naawe mwana muwala wavudde e London wejjidde kuno ka holiday olinako oyagala okugula yawo kyangu nnyo okutega akavubuka ne kajja wano nga kakusibye bu biceps kakoteeseeko zi 6 pack ne katandika okutuulawo ne kakwe nze ndaba institutions ezo zirina obuzanyozanyo bwe zuzannya naye abantu tebazitegeera dakiika emu 2-3 nya that's okay toyagala ku inconveniencinga nga wagize dda nga bakwata we but when they come for what they believe to be theirs oyo sigwe bakusukumira
waliwo wano anono omwami gwe batera okusukuma waliwo wano ogundi gwe batera okusukuma oyo broker mwerabidde oyo omusajja munene bwati muwanvu awe basukuma bano bakubanga halo bali bajja sewo kooti etutumye n'okubuuza tebakubuuza tebubeera bujjega bonga bwe bukusuulamu abantu bangi bafiiriddwa ebintu byabwe lwebyo mulimu ebintu ate byembeewaze nnyo okutwalirako ddala amabanja ne bw'obanja ng'oliraba mu nsi ligenda kukola ekintu kyenkwewaza tokwatanga ennyumba gy'osulamu n'ogyewolerako tokikolanga saagala kubeera bali ababeera superstitious nti tekiriimu mukisa tokikolanga kuba ate ekyo bwe kifa tokoma kubonyaabonya famire eyo yokka tokoma kwebonyaabonya gweka ne famire yo oba ogibonyaabonyezaamu nze ennyumba ezo tutera okuzizimba nga tuzizimbidde bantu baffe kufuna security kati ate gwe bw'ogikwata n'ogenda n'ogiteekako ekikyo ekyo oba oleese kirala mwewale nnyo waakiri ennyumba bw'ebanga ya bizinensi ng'ekola bizinensi eyo genda oggyeyo z'oggyeyo bw'oba oyagala kuteekako secured loan that's okay naye amakaago abantu ekyo muyigo kirespectinga nkyaga abantu tugenda wano tugira nembagamba abaddugavu tuli sentimental nnyo ekyo nkyogedde in terms of security nze ndabye families nnyingi nnyo ezibonyeebonye olw'ekintu ekyo abantu bagenda ne bafuna ebizibu looni ezo zibatuulamu ne zibakubisa pressure abamu bafiiraawo wakati ne baleka family zaabwe nga ziri mu buzibu maaki azitwagala okuprevailinga in life bw'obanga oyagala akasente akwongera mu bizinensi ennyumba ezawaka tuzeesonyiwe bo bali ababbanka bwona agendayo kye bafuba okulaba nti valu yakyo ekola kuba bo tebaluuzinga at any point tebaluuzinga bo batuuka nga baagala sente zaabwe bajja kuzaagalira bajja kuzijjayo naye wano kuffe bameka abalina stories etunyumya nze taata wange yagira bwati family z'abantu mmeka ezakyuka lwakubanga muzeeyi yatwala looni n'emulema ennyumba ne bazitwala zonna childhood memories banka n'egenda nazo ezo nkibeewaza ekintu ky'ensembayo nga mbabuulira nze kye nalirowoozezza ku loan erina okujja but whatever you are planning to do loan should be 20% of it bw'obanga oyagala kukola ekintu kya miliyoni 10 at least 8 gubeerewo nga gugwo yeeyo kapasite etasobola kukulemerera kusasula bbiri ziri kuziddiza abantu abeewola ate omuze ogwo gutandikira nnyo ddala mummwe abantu be bayita abacorporate abantu abacorporate simanyi oba mulinamu ekizibu kyammwe sikimanyi mulina engeri gye mwagala ennyo okuimpressinga abantu erina engeri gye babonyaabonyezza gye sitategeera nti buli kaseera mwagala okugula mangu ebintu bye muteetaaga mulina we mulwana okubeera buli ddakiika mwabeewola bulonyi obwo obutategeerekeka n'ogula emmotoka that is a liability emmotoka etandise okuteekako amafuta kalooni wakatwala olina okubanga olina obusente bw'otwaliddeko obulala millions 4-5 zifiseeko oyagala okugendako Dubai like you fight so much to keep up with appearance with money which is not yours ne mutuuka okubanga mukwata looni ne muzitwala already nga temulina discipline ate ekisookera ddala okulemesa omuntu loan is lack of discipline kubona bagamba dda nti nno sente gulinga muzimu omuntu bw'ozikwatako tebakulimba nange in fact waliwo omuntu eyali awo twali twogera ku biri bye nali mbagamba tunda biki nakkiriziganya naye bwe yagamba nti nno omuntu bw'afuna sente ezo asobola okukola ekikyamu nakkiriziganya naye wabula kyesakkiriziganya naye kuba nti ye yagaana okutegeera nti formula yange yali ntuufu wabula obwongo bw'omuntu eyali azifuna bwe bwali obunafu so the formula was fine but the mental status of someone who was receiving it was the one in problem kakati naawe abamu mugenda ne mufuna sente zino ne mutandika okwekubako enfuufu